X ekutta omuliro. General Muhoozi Kainerugaba avuddeyo n'agamba ndi Dr. Kizza Besigye nina okumuwanika. Alright, breaking news wetuwugirira ssaawa zino eno General Muhoozi Kainerugaba avuddeyo n'akikakasa n'agamba nti omukulu amanyikidwa nga Elias Owosu bamuyita Omuloodi Lukwago yamaze ddala kubeera ng'atuuka mu basement. Olunyankole si lunyankole alina okuluyiga nkugambye abamu basekera Eddie Mutwe naye kati olunaku olwaleero oh my god this is going to happen. Twagala kulaba banamuyisa nga bwe bayisa Eddie Mutwe oba just bano abali mu diversions ng'abaana ba NUP bwe bavuddeyo ne batandika okubeera nga bakuba zino statements oba video ezimu kubeera nga going around nga bagamba bano basajja kandi banga akabadiko omukulu His Excellency Yoweri Kaguta Museveni. Video nkugambye ajimpireka like bwoba omaze subscribing okugete hakumu kutugufi guno olunaku olwaleero nga bwe nkugambye azze mu Uganda oluvumye kubeera nga bakwata omukulu amanyikidwa nga Elias Lukwago yavuddeyo n'alumba General Muhoozi Kainerugaba wali ku X ne General Muhoozi Kainerugaba yamugambye nti gwe ssebo oba oyagala kumanya amaanyi gange addamu onjogereko oba kwata files ezo omukulu Elias Lukwago zadagala okusindikira ICC ezimu badagala zitsindikira poliisi ya Uganda waneeno esobola okubeera nga ekwata General Muhoozi Kainerugaba ezimu Martha Karua ono nga y'omu ku ba international lawyers aba Dr. Kizza Besigye. Mujukire bulungi kino Dr. Kizza Besigye tibamukwatira wano mu Uganda bamukwatira wa bamukwatira Kenya. Kitegeeza General Muhoozi Kainerugaba bane taata we His Excellency Yoweri Kaguta Museveni basobola okubeera nga ba breaking rules aba international laws okitegera ekintu ekyo kati bano bagala okuteeka General Muhoozi Kainerugaba ku international bagala mufula international criminal okitegera okuyingira bate ensi y'omulala n'owambayo omuntu n'omugenda omuyingiza mu nsi yo which is not what acceptable. Video njala tujiwa obudde owulirize Honorable Ssemujjonganda ng'ageza okubeera ng'ateeka His Excellency Robert Kyagulanyi wansi naye abaana b'enkyukakyuka basobodde okubeera nga bamulabukira ku speed y'ebagulunyu kati olaba zino statement otandika ozigattagatta bagala kuwa omukulembeze Kyagulanyi. Mbulira mu comment section sokolabe batana bakubeera nga ompera video eno like jimpirika like etukira abagezi basobola okubeera nga batunyonyola zino ensonga sokolabe. But from his background, he doesn't have capacity to construct a political party in the real sense of a political party. And usually the supporters in Uganda even make things worse. I saw that in FDC. The people thought Besigye should be bigger than FDC. As long as Besigye is there, it doesn't matter whether you've institutionalized and built a stronger party. And one time I had a fight with them because I kept saying and giving examples when I was heading Montu's campaign. I consume services of MTN, Airtel, and others. I don't know who the CEOs are. They have concentrated on building brands than on building themselves. In Uganda, I think Bob Wine, he has concentrated on building himself more than building an institution that will have a lasting impact. And that's why his absence can easily be felt. That's a war I fought in FDC, and I told the people, yes, Besigye is a human being. There will be a day when Besigye is not there. We should concentrate our efforts on building an institution and not on building and glorifying individuals. But also you must understand, I mean, the truth should be said. Where was Bob Wine maybe 7-10 years ago? What experience does he have to run the country and to run a political party? He's very popular, he was eloquent, and he easily won following. But is he able to process that following into managerial capabilities? That I think I doubt, and I want to be truthful. I like him, we've met before. We may disagree in the politics, but I don't think he has capacity to process his popularity into, as I said, managerial capability to run a party, but also to run a country. Ndoza muwulidde muganda waffe oyo ngagezaako okulumba. Saagala kumuteekako mbira naye muganda wange bino si bya kufuminga political parties na kubanga political parties z'amaanyi. FDC yaliwo wagirimu naye tokyagirimu leero oli mu PFF. What happened with FDC? You people who have the capabilities to build political parties, to build
mwabalina capability okukola political parties z'amanyi. You know, in PFF, what happened to FDC? She had the capability okukimaintaininga. Mpulidde wesoma nti biwagamanga Besigye. Where are you now? You're in PFF. So muganda wange, His Excellency President Kyagulanyi teyajja kuzimba political party kuba mu opposition. Ffe twakima buyinza muganda wange, and that is the cause we are on. Isoko gye tuliko tetuli bya kuzimba musima ya yes. Ate njagala nkubuulire, just look at in his absence. The political party is moving so well. Tutambula bulungi. We are moving so well as NUP. Ekisanye kisooka twali mbabaka nkaaga ndi plus ate nga baatubba. Olwa tuli mbabaka ana ate nga baatubbye twalibadde mbaka nga 2. So you don't underestimate that person. Ate nkugambye ffe target eyaffe si kubeera mu opposition because mwe mwali mwakikwata kyalinga kikwate. Titulina kubeera mu opposition mu comfort zone zaffe tufune omusimbi Museveni abeereko. No. His Excellency otwogera kati ali bweru, ali mu kukola mpenda, atema mpenda, anyiga mapeesa. Guli mu story z'amalwa. Alright, nga tubitadde ku mabbali omukulu amanyikiddwa nga abasajja Mivule yagenze dda mu party after party oluvannyuma lw'okubeera nga ategeera nti omu ku ba enemies be Honorable Kabanda abamugobye kuba SG gamba nti Secretary General. Njagala kumenya ebibuuzo mu comment section mulowooza General Muhoozi move gye yakoze eri very wise oba just naye agenda kufuuka ng'abalala failure. Kaneerire Pierre yu baagitereezezza General Muhoozi yagigobyemu kawukuumi. Abafere bonna bali ttale era kati Pierre yu ngenda giddamu nali ndivuddemu lw'abafere. General Muhoozi agitereezezza kawukuumi ali ttale ngenda giddamu. Ke kabaga kano kendiko babadde batulemesezza Pierre gye twatandika. Ate nayongedde okwagala Muhoozi n'enkamala. General Muhoozi abeewo. Abafere abali batulemesezza Pierre bonna bali ttale. Kabanda ali ttale. Ale bwe tuka Kabanda kanywemu. Franka Gashumba ali ttale. Awo Pierre yagenda tuwoomera. Ale bwe njogera ku Franka Gashumba kankwate eribbaga lino ndyemu olw'ekyo. Pierre yeeteredde ne ka ice cube kali wano bwedda. General Muhoozi abeewo. Alright, nga tubitadde ku mabbali ndowooza abasajja Mivule amuwulidde bulungi nnyo. Njagala osooka owulirize. Oh my God. General Muhoozi Kainerugaba ayagala okuteeka omukulu Dr. Kizza Besigye ku kalaba. Nabagambye nti kano kasajja kali mu muzannyo ne mulowooza nti mbalimba. Sooka olabe omukulu Jawadu ng'abikuweereza tumaye tweyongereyo n'ebirala. Bw'atana subscribinga share from Musomi Wedduwa namba ze 070711. X ekutte omuliro. General Muhoozi Kainerugaba avuddeyo n'agamba nti Dr. Kizza Besigye nyina okumuwanika. Let me say it again. I will hang Kizza Besigye. Yayagala okutta taata wange. He wanted to kill my father. He will not escape the punishment that he richly deserves. Ebyo biri ku X. Twitter, General Muhoozi yakagiteekayo dakiika 6. Ontakomyawo n'agenda maaso n'ateekayo neebo tweets omulala. Agambye bw'ati, njukira omuloodi Lord Mayor Erias Lukwago bakedde kumukwata oba kumuwamba. Kati awandiise bw'ati, he has urinated like 3 times already. This one needs diapers. We are still warming up the full pictures soon. Oba ategeeza Lord Mayor nti yali mu kwefukira oba ategeeza mulala simanyi nenga akakasiza wali nti ye Dr. Kizza Besigye alina okumuwanika. Kati ono ali mu kwefukira ebifaananyi bagenda kutulaga ebyo bye biri eri ku X biteekebwayo adumira amagye g'eggwanga Uganda General Muhoozi Kainerugaba
kigambibwa mbu eno tweet ye siginaako bujulizi naye tutulabanga byonna kwe biyitira naye nga teweerabira gwe wenna ayagala okukola nga housemaid mu mawanga ga Buwarabu otambulira ku employment gwamanyi okufumba ne wiiki emu oba otambudde otuukira ku mulimu ate osasula omaze kulaba ku visa naawe yeetaaga okukola nga Kirina omwana w'obuwala mu ggwanga lya Saudi Arabia yanguwako visa weeziri submission zikyagenda mu maaso twetaagayo abalenzi okukola nga cleaners factory helper warehouse helper mu ggwanga lya UAE mujje tugende tukole tukyuse obulamu Segalandi gya DSP Media akwagaliza by'omwagaliza ndiwo okuwa updates zonna ezitambula mu bangi temuli ku X temanyi bigendayo bino bye biriwe tukuleetera naawe otambule n'okumanya